Abatuuze mu muluka gwa Bwayise 3 bali mu kutya olw'obumenyi bw'amateeka obweyongedde mu kitundu kyabwe ng'era bagamba nti embeera enzibu esinga kubeera nnyo mu bifo ebiriraanye oluguudo olwa Northern Bypass. Omwala guno guliko ebizibu kubeera abayaaye, kubeera buli kintu kyonna tugezaako nga kyetusobola tufuma nga tusobola naye naffe tulemererwa tuli bantu naye abakyala bali kulwa bakwata obwana bwaffe obuwala basawa bbiri za kiro balepinga abantu bannange ekiri ku mwala gwetumanyi naye tusaba gavumenti etuyambe. Abavubuka baali bataano ne bakwata omukyalo oyo yali musiraamu bonna ne bamugwako n'avaako n'addako n'avaako kitegeeza nti ekitundu kyaffe security bagiteekemu. Ababbi bangi kubanga ababbi abo be bakwata abakyala be batta abaami be bakwata abawala obulwadde bwennyini babubasiiga abaana ne bafuna obulwadde nga tebumanyikiddwa nti si wabbaawo naye ng'ababakutte ku mwala be babubasiiza. Kino kiddiridde omulambo gw'omukazi ogwasangiddwa mu mwala nga guliko embale. Abatuuze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu atwala ebyokwerinda mu kitundu balaze ng'abamenyi b'amateeka bwe batandika okwetala ku ssaawa 2 ez'akawungeezi nti basinziira mu nsiko ennene eriraanye omwala oguyita mu kitundu kino. Wano ku mwala laba omuddo, laba ensiko, laba ensiko naye waliwo na bano abeera bano abakyala bakola kukwera abakola mu sitekansi abeera abalima lwaki tebabaleeta ne balima guno omwala baveeyo batuyambe ku security kubanga essaawa zino nze omwana nabadde ndi awo naŋŋamba mbu simanya ku mwala basanzeeko omuntu ng'afiiriddeko nabadde waka wange nempulira amawulire ago omuzukulu wange yagandeetedde naye neweebuuza abo abantu bavaawa be battirako ye security ebeera luddawa kyamaani waffe Nzinda n'akoze ekisoboka. Bano bagamba nti bakwata abakazi omuli n'abaana ne babafunisa embuto so nga abamu bafundikira babazizisa endwadde omuli n'eyamukenenya. Okiraba kubanga bwe bajja batandika essaawa 2 bwe bajja nga beekweka omwo kati goveeri nga tomanyi kiki ekiri wano olukulaba kuba bwe bamanyi nti oyo ajja alina akantu nga bafubutukayo nga bakutayiza nga bakulu. Abakyala babakwatira ddala kuno era abakyala balina embuto z'ababbi bazirina kubanga babakwata babagwako nga 6. Ababbi bangi batandika ssaawa 2 okubanga balimba ekitundu kyaffe bava Makerere, Kikooni, Wawa, Mulago ne batandika okujja eno naye bwebaba bazze abamu bakwata abakyala mukwata abakyala be bakwata Abe Mwanje nga ye defense w'ekitundu atulaze ensiko gy'agamba nti abamenyi b'amateeka mwe basinziira okubatigomya era n'asaba okubateerawo poliisi mu kitundu. Balwawo okubirima KCCA lwawo okujja okubirima omwala gonna gwone guzika omwala gonna gwona gwazika kati ababbi bajja ne beekweka mu biguma wansi awo wali ekiguma wansi awo kyonna kyakwata ate ababbi bwe balengera olwokubanga baba kati security yiyeze nga bakuloosinga omwala guno bo baguyitamu ate nade mu kisiko kirala kyemula ku luguudo eri sabade ekiwagale tusaba KCCA tuyambe kubanga poliisi guno simulimu gwa poliisi okulima omwala guno KCCA etukoleko ekintu kimu etuyambe tusobole okubanga etulimira omwala guno gwonna batumalireko ebiddo biri ku mwala guno tusobole okulaba nga omwala guno gutukula ababbi bwe tujja kudoza n'ekintu ekifunabonako okubako. Abakulembeze ab'enjawulo mu Kawempe nga bakulembeddwamu William Simbwa, ssentebe wa Bwayise Lufula Zone wamu ne Hadija Nakubulwa kansala mu kitundu kino boogedde ku mbeera eno. Abakola ebikolobero ebyo babeera mu ssaawa 9-10 ate abakuuma baba bakoze eki bavuddemu so nga twagala tutambulire wamu oba tujja kukwatagana tutuusa ensonga yaffe nti twagala abakuumi babeere wamu oba bakolekane n'abakulembeze ffe abali mu bitundu twongere okubeera mu bitundu nga tebavaamu. Yambeko kubanga mulimu be bafunisa embuto abatamanyi ne gye ziva owegenda okwekereza nga baggyemu embuto bazisudde mu mwala naye tugenda okwetegereza omwala guno gutwala bingi musangamu obwana obuto musangamu abantu abakulu musangamu tusaba mutuyambeko kweyo ensonga. RCC wa Kawempe Kagenyi Luka ategeezezza nti batandise okuzzaawo local defense ku byalo 63. Teekateeka gye tugenda nayo mu maaso ey'okulaba nga twengenjinga aba defense secretaries oba abakulembera ebyokwerinda mu byalo tulina ebyalo 12 zones oba villages
nga omwetooloolo ogwo tugukola buli lwa Sande tubako ekyalo kyetu kyaddemu ne twengeginga aba defense secretaries oba aba defense nga babayita mu. Ono asabye abakulembeze ab'enjawulo okukomya nti ebyobufuzi wabula nti bakolere wamu n'abavubuka okusobola okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kawempe. Siyawedde biseera byakukola naye abatalina mirimu tubakubiriza obuteenyigira mu bw'amateeka. Ate groups nyingi ez'abavubuka naddala babadde mu ghetto kati bwe tuyita ba ghetto structures oba ghetto boys tuba incorporate into the mainstream gundi. Kisakye Tekla yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.